Mukama Katonda ajudde essano okwagala nga tugenda okuyigako wamu naffe n'abatuweereza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Tetugenda kudda mabega. Okuzuukira kwa Musa mwako tunuulidde mutya? Mukanjula. Mukwanjula kansooke ngambe nti Yesu Filipo yamubuuza tuleke ku kitaffe kinaatumala. Yesu n'addamu n'agamba nti ebbanga lyonna lye mmaze nammwe tontegeeranga Filipo ng'alabye ku nze, alabye ku kitange. Ne mufe ebirala bingi ebyogera ku Yesu nga kye kifaananyi kya Katonda atalabika. Okujja kwa Yesu, obulamu bwe, kuzaalibwa kwe, kufa kwe n'okuweereza kwe kwonna byayerula Katonda atalabika. Naye nga Katonda yabikkula Katonda mu kifaananyi ky'obuntu. Yesu Katonda abikkula Katonda nga Katonda bw'afaanana ne bw'akola. Naye weewuunye naffe mu ngeri yaffe tukola ekintu kyekimu. Musa mu bulamu bwe, mu buweereza bwe, mu kufa kwe, mu kuzuukira kwe, alina byayerula ku Katonda. Mbadde nsaba nti bwe tuba tusomanga tumaliriza lesoni ng'eno twagala okugiwunzika nga ebyatuuka ku Musa byerudde Katonda afaanana atya, Katonda affe y'ani, okusinziira ku nkwata ye, ku ntambuza ye, ku nkolagana ye yakolagana ne Musa. Kya kitalo nnyo. N'olwekyo ekibuuzo kino tujja kukizza ku nkomerero nga njagala otusomere mu nnyanjula ey'Oluganda akanyiriri akasemberayo ddala, akanyiriri akasemberayo ddala ng'obulamu bwa Musa. Ng'obulamu bwa Musa ko n'obuweereza bwe byabikkula ennyo empisa ya Katonda. Okufa kwe ko n'okuzuukira, okufa kwe ko n'okuzuukira nabyo bwe byakolera ddala. Lesoni esooka, lesoni ey'okubiri. Bwe tuba tusoma ku lesoni ezikwata ku bantu abakuukuutivu ennyo nga Musa, ekikemo kitera okujja ne musesira ku Musa nga temugenderedde, temwagadde, ne mukola ensobi y'emu. Musa gye yakola eyamuganyisa okuyingira mu bulamu obutaggwaawo. Ensobi Musa gye yakola yajja eriiso kwamukozesa. Ba Danieli, ba Yobu, baani, they are just people. Amaanyi gateekwa kuteekebwa ku ono avaamu kye bali, abafuula kye bali. Empisa ze zibafuula kye bali. Oba ntegerekese? Ntegerekese bulungi. Njagala nkigaziye nkituuse ne ku ntalo ze tulwana. Mu ntalo ze tulwana, nnwanye entalo wiiki eno, mbadde n'ebizibu nga by'amaanyi. Naye ng'ekikemo ekyakema Peetero kinzijira nnyo. Ne bwe nfukamira ku maviivi okusaba, nsabira kizibu kino. Amaaso gabeera ku kizibu kino, ku lusozi luno, ku liggwa lino. Amaaso ne gatabeera ku gw'osaba yaani. Eyakugamba nti bino byonna ne lwaki wooli, ne lwaki wendi. Kubanga waliwo abataliiwo. Tolaba kwegamba kyekimu ku bye nayize mu lesoni yaki ekisembayo mukwanjula. Nasanayiri bozi gwe baabuuza, gwe baagamba nti jangu olabe nti ndabye Yesu yasuubizibwa yafukibwako amafuta owe Nazaaleesi.
n'abuuza atya ndi kalungi ki kemwali mulabye akava e Nazaaleesi. Waliwo ekirungi ekyali kivudde mu Nazaaleesi. Abooluganda abawuliriza ago ge mazima gye ndi ku kitabo ky'amateeka. Twali twakasoma lesoni nga 2-3 eziyigiriza ku kisa n'amateeka mu ndagaano enkadde muki ate bwe baleeta ekitabo ky'amateeka ate ne ngamba naafunayo ekipya naye mu Nazaaleesi muvudde amakula agakoze ekinene nnyo okulamu bwange. awamu n'okwanjula okwo katugende ku Sande nga nsaba otusomere akanjula akasande kabadde kalungi nnyo. Ekibi kya Musa ekitundu ekisooka aga nti emirundi n'emirundi ne mu masekati g'okwonoona kwabwe n'okuwumpugumira kwabwe mu ddungu Katonda mu ngeri y'ekyamagero yagabirira abaana ba Isirayiri kwe kugamba yadde baali abo abatasaanira b'oyinza okulowoozaako ate era nga baasigala batyo okwagala kwa Katonda kwakulukutanga ne kubatuukako. Naffe olwaleero tufuna ekisa kye nga tubeera nga tetukisaanira. Katubeere nga tetukisaanira. Ndabeera tekyandibadde kisa tubakuba nga tukigwanira. Si weewaawo? Tekyandibadde kisa. Akaparagrafu kano mujjamu ki ekikulu ennyo. Mpulira kakulu nnyo ne mujjamu ki ekikulu akaparagrafu kano. Nze kyenzijjamu ekikulu nti Katonda wakisa kubanga abaana ba Isirayiri bano okugeza lwe baakola ennyana ne basinza ennyana era ku olwo emaani yagwa ne bakola ki ne bagirya. Amazzi ge baakozesa mu kusinza eyo ennyana olwazi lwaliwo baagafuna mu lwazi nti Katonda yasigala abagabirira mu bubi bwabwe bwennyini nti Katonda alina ekisa. Paragraph eno nze kyenfunamu ndi Katonda waakwagala. Okwagala kwa Katonda kwa kitalo eri omwana w'omuntu. Ne bw'aba nga atuuse ku ddaala lyandibadde tabeerawo Katonda amulekera ekiseera ekyokumwagala n'amwagala. Ate n'atakola nga ffe abantu twandikoze. Nze mmano yange tebandigirabyeko. Baali puyoli balambulu yabaleetera abakazi abamowabu wali munakani bandisibidde wiiki 2 naye nerekwolo baalya ne maani kwalo baalya n'amazzi ne baganywa. Olunaku lwe beekalamula ne bagaa nti watuleetera kututta eno batwoleredde Katonda tuddeyo. Abasajja bali abaanaki bawanvu nnyo b'amaanyi nnyo. Olunaku olwo baakeera nkya kugenda mu ddungu kukuŋŋaanya maano. Olunaku olwo baagenda ku lwazi nga teri n'omu abuuzizza. Katonda wa Nnabakyona asumulula ebyo n'abibawa okuggyako nga yatutegeera n'atusunsula n'akamala n'atussa wali n'atukwatirwa bukwatirwa. Ate nga tetulina na ssuubi nti tujja kukyuka kinene. Mu lesoni yagambye and often they remained that way. Si kugamba nti bwe baamalanga okukola ebikolobero n'abagambako ne beenenya ne badda tebajja kuddamu. Baasigala nga bali ekyo kyennyini. N'olwekyo baafuna amazzi baafuna emmere bye batasaanira. Naffe bwatukola nnyo ddala. Naffe olwaleero tufuna ekisa kyekimu kye yawanga abasajja bali. Naye tukimanyi. Era ekisinga okwewuunyisa nti ekisa ekyo tetukitegeera. kyekyo kituufu. Kyekyo tukimanyi. Tetukitegeera. Yakisaako n'omwoyo. Eryato lali ku bbayi n'aga nti naye Katonda kino kyonkoledde mbadde nkisaanira. Nze yakoze bwenti ne bwenti ate n'onkola bwoti. Tetukitegeera. Kale
tusomere kubala 2 okusobola okutuusa ku 13 tulabe ekibi kya Musa. Kitabo kya kubala sura ya 20. Mu mwezi ogusooka ekibiina kyonna eky'Abayisirayiri ne kituuka mu ddungu ly'Ezziini ne kisiisira e Kedesi. Miriyamu afiira eyo era n'aziikibwa eyo. Ekibiina kyonna ne kitaba n'amazzi, abantu ne bakuŋŋaanira ku Musa ne Alooni nga beemulugunya ne bayombesa Musa nga bagamba nti singa twafa baganda baffe lwe baafiira mu maaso ga Mukama, lwaki mwaleeta ekibiina kya Mukama mu ddungu lino? Mwagala tufiire muno n'amagana gaffe? Era lwaki mwatujja e Misiri ne mutuleeta mu kifo kino ekibi, omutali ngano, omutali ttiini, omutali mizabbibu, mutiini, makoma amawanga, era omutali wadde amazzi ag'okunywa? Musa ne Alooni ne bava mu maaso g'ekibiina ne bagenda mu mulyango gw'eweema ey'okusinkaniramu nga Mukama, okusinkaniranga mu Mukama, ne beeyala ku ttaka nga beevuunise. Ekitiibwa kya Mukama ne kibalabikira. Mukama n'agamba Musa nti kwata omuggo ogwo okuŋŋaanya ekibiina ng'oli wamu ne Alooni muganda wo, mulagire olwazi olwo bonna nga balaba luveemu amazzi, obagiremu amazzi mu lwazi, bw'otyo onywese ekibiina ky'abantu n'amagana gaabwe. Olumidde ddala ng'eyaliyo. Kwayi ebigambo byonna ebikulu njagala oddeko emabega olinyita kwata omuggo ogwo. Kwata omuggo ogwo okuŋŋaanya ekibiina ng'oli awamu ne Alooni muganda wo, mulagire olwazi olwo bonna nga balaba luveemu amazzi. Kwata omuki? Omuggo. Yamulagidde. Naye bw'otuuka wali olagire. Olagire. Kakati yamugambye okukwata gwaki? Kukuŋŋaanya. Gwe gukuŋŋaanya abantu ekibiina. Kwata omuggo kukwata. Naye mujjukire nti emyaka 4 egiyise baalaja nanga tebalina mazzi. N'amugamba kwata omuki? Omuggo okube. Genda okube oluki? Olwazi. Wayise emyaka olwazi olwo kasookedde amagamba amazzi babadde bayita nabo. N'olwazi bayita nalwo. Olw'ensonga Mukama z'amanyi olwo n'agasibamu. N'amugamba nti kwata omuki? Omuggo. Omuggo gwe si gwe gumu gwe yamugamba luli. Gwe gwakuba luli. Ogenda okole ki? Oyogere. Olagire. Leero amugambye kwata omuggo ogwo okuŋŋaanya ekibiina ng'oli wamu ne Alooni. Genda maaso. Mulagire. Muganda wo. Mulagire olwazi olwo bonna nga balaba luveemu amazzi. Mumpe ensonga lwaki yamugambye akukwate, gw'ogambye nti kukuŋŋaanya. Bwe ndaba. Ekyolowooza. Naye lwaki amugambye akukwate ate n'amugamba olwazi alagire luki? Lulagire. Mulaba mukaki? Tumala gateebereza. Nze ndabamu. Moses immediately muli alowooza ki? Alowooza nti omuggo gwe gugenda okuleeta amazzi. Kubanga bwe gakola naddi. Bwe yakubisa luli. Naye nga wano ninaka elementi kendabamu nti Katonda waffe waakwagala. Naye ayagala tukozesa amagezi n'okumuwuliriza n'okumusaako ebirowoozo. Tugende maaso. Gende maaso. Malayo tuuse ku 13.
onywese ekibiina ky'abantu n'amagana gaabwe. Musa n'ajja omuggo ku ssanduuko ey'endagaano nga Mukama bwe yamulagira. Musa ne Alooni ne bakuŋŋaanyiza ekibiina mu maaso g'olwazi. Musa n'agamba abantu nti bajeemu muwulirize, tuyinza okubajjira amazzi mu lwazi luno. Tuyinza okubajjira amazzi mu lwazi luno? Kibuuzo. Musa n'agalula omuggo n'agukubisa olwazi emirundi 2, amazzi mangi ne gawamatuka, abantu bonna ne banywa era n'amagana gaabwe. Ngende maaso olw'e12. Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti nga bwe mutanneesizze ne mutampeesa kitiibwa mu maaso ga Isirayiri, temuliyingiza kibiina ky'abantu bano mu nsi bo gye mbawa. Ago ge mazzi ag'e Meriba Abayisirayiri gye baawakanyiza mu Mukama n'abalagira bw'ali omutuukirivu. Harika tukasunsulemu ekibuuzo kyetusoosa. Musa ali mu mbeera ki? Nyize dda. Mutuufu. Yanyize dda. Mutuufu bw'abayita bajeemu mmwe era bajeemu. Mutuufu bajeemu. Embeera gy'alimu etegeerekeka. Ne Katonda asuubira okugitegeera. Era naye ne Katonda yagitegeera. Kyava mugaana okuyingira mu nsi gy'akoleredde embyalo. Kubanga agitegedde. Yategeera ekituufu ky'ateekwa okukola. Luli Ssamusumba nzikiriza. Luli abasajja baayita abajeemu bwe baamala okwekalakaasa yamanya ekituufu ekyokukola. Yakozesa obwongo bwe ne muganda wa Alooni ne bagenda mu ema ey'okusinkaniramu ne beeyala mu maaso gaani? Ga Mukama. Mukama n'atunula n'alaba n'alagira Musa ekyokukola. Naye mu kyokukola olwaleero amaze okimulagira. Asimbudde n'omuggo n'obusungu. Lwaki busungu ng'ate luli mu baadde beekalakaasa tewakozesezza busungu obwo? Tetumanyi kye yagamba mbuga. Awo wali obuzibu. Kirabika n'eyamugamba naye yali asunguwadde kulu. Yamugambisa busungu. N'avaayo n'obusungu. Kaakati kibi kya Musa kyekisookerwako wano kye twalabye ku Sande. Kibi oba kansooke mbuuze. Musa yali akoze ku kibi. Mwonoonyi. Mumpeeyo ku kibi kye yali akoze. Yatta. Musa yali mutemu. Yatta Omumisiri. Ogoddako Katonda ate Omuyudaaya. Yamusindiikiriza. Bw'abanga Musa mwonoonyi ate nga yakolayo n'ebyo tutamanya ebirala. What is special about this sin? Kiki ekyenjawulo ennyo ekiri ku kibi kuno, kiri mu kibi kino ekituusa n'okugambisa Katonda amuteeseteese okumala emyaka 12 n'amugamba nti tojja kuyingiza kubayingiza mu nsi. What is so special about this sin? Eno lesson yagezezzaako okulaga nti yali yeegwanyizizza ekifo kya Mukama we. Tukisanga mu lunyiriri ki? Somero olunyiriri ki? Olw'ekkumi. Olw'ekkumi agambye Musa ne Alooni ne bakuŋŋaanyiza ekibiina mu maaso g'olwazi
Musa n'agamba abantu nti bajeemu mmwe muwulirize, tuyinza okubajjira amazzi mu lwazi no. Must we bring water out of this rock? Kibuzo ki ekiri relevant ekituukiraawo? Kibuzo ki ekiri relevant ekituukiraawo mu mukama must God? Bwagamba wi ani naani? Ye n'Aaron ne mukama. Ye ne mukama. Ye ne mukama. Manyi agajja ya must we. Ekyokubiri kye ndabawo omusumba, ye yeetukuza n'alyoka atunuulira abajeemu. Naye jjukira n'olulala yabasabirako ng'abajeemu n'abataasa mu ngalo za mukama nga mukama atabuse. Ekyo simanyi oba ki. Ne Samwiri yatuuka mu mbeera y'emu bwe baasaba kabaka, Samwiri n'abatabukirana. Awo Fazaali naye bwe otuuka okugamba nti tuna gwe naani? Shall we? Must we? Must we? Ekyo ekibi ekyasooka. Kibi nnyo n'okusinga okutta omuntu. Bubi ki obukirimu bwe tumanyi? Twali tukirabyeko awalala. Mukulu Setaani kyekyagobya Setaani Lucifer mu ggulu. Kwegwanyiza ntebe ya mukama we. Ntebe ya mukama we. Kiki ewaffe? Kiri kiti ewaffe. Ewaffe nakyo kibi. Asaasira busaasizi. Atukwatira obukwatiro. Naye twagala nnyo okubeera Katonda. Kibi ekisinga okututawaanya. Tamula nabaleetedde emmere. Musumba. Okwongerako katene ku nsonga eyo. Nze kye nalabyo ekirala nti mukama alina ekisa kubanga amugambye ku lugamba yalukubye. Mukama yali wa ddembe amazzi obutagaleeta. Amugambye nti ze nakugambye kwogera. Amugambye nti muwi gukola party yo first. Nange nkole yange. Gukola party yo. Yandibadde amwembalasinga n'amukolako harassment. Yandi musenga tanabana kutuuka kufa. Mbadde ngenda kubuuza sikyakibuuziza kubanga okireese. Kakati tugenze ku Monday. Naye ku Monday nga tetunatuukawo. Soma ka question akasembayo wansi, how often do we? Mirundi emeka gye twogera oba ne tukola ebintu mu mbeera ey'obusungu. Ne bwe kibanga tukkiriza nti obusungu obwo butegeerekeka. Tuyinza tutya okuyiga okuyimirizaamu ne tusaba ne tunoonya amaanyi ga Katonda okwogera n'okukola ekituufu nga tetunnayogera yadde okukola ekikyamu. Byetwogera ne byetukola mu ttumbiizi n'ensonga weeri ey'amazima. Tetukoze research. Tetuwadde benefit of the doubt. Naku ezo waliwo ekyanyiiza kyenalowooza nti oli akoze ekikyamu. Nendowooza bingi nnyo nga lwaki onakozebwa. Nenjagala mugambe muyite mugambe. Naye nga mba kumugamba nali siri mu muudu. Wandi mugambidde mu busungu n'obukambwe obutayogerekeka. Nenda okwekanya. Nenda okulaba nga kyenali ndowooza nti kyeyakoze si yakikoze. Nze nakoze n'ensobi saakirabye bulungi. Nebaza mukama yamponyeza. Kubanga ebigambo si bukaiti nti bw'omala okisuulayo kirizika. Lesson tugiyizaawo. Tugenze ku Monday. Nange ninawaaka okulabirako wano. Omwami omu bamuŋŋambye yafuna obuzibu mu kubonereza omwana. N'amubonerereza mu busungu.
yababonereza baali babiri naye omunaafa ng'amubonereza lwakuyita mu buki mu busungu. N'olw'ensonga eyo bwe tuba nga tulina ebintu byonna bye tukola tuleme bikolera mu kiruyi. Funayo akaseera weeyawule osabe oddeko ku bbali. Musa Mukama ng'amaze okumuwa ekyokukola yali ateekwa kusooka kuddako bbali n'alooni n'asooka yeebaza Katonda. Katonda waffe tukwebaza tutaasizzaako omugugu omunene ogw'abantu bano. Kaakano kyotulagidde tuwa amagezi tugende tukikole. Olaba bwe yandituuseeyo n'akozesa amaki amagezi Katonda gaamukola ki gaamuwadde. Namba 2 abantu bano yayita bamanyi yali abamanyi bulungi. Gwali gusoose okumuggyako waya oli bakkiriza okuggyako waya paka ddi. Byonna byangu okwogera mu lesoni n'ebisekero naye ng'embeera etuuse teko ku bbali ng'owulira ofa saba tekirize. Tugenze ku ddamu osomo lino olw'okumi n'olw'okuminesatu. Yogamba nti Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti nga bwe mutanneesize ne mutampeesa kitiibwa mu maaso g'Abayisirayiri temuliyingiza kibiina ky'abantu bano mu nsibbo gye mbawa. Ago ge mazzi ag'e Mereba Abayisirayiri gye baawakanyiza Mukama n'abalaga bwali omutuukirivu. Kakati tebamwesize batya Katonda ye kyabavunaanira ddala openly. Temunneesize temumpeesezza kitiibwa. Kiki kye baakola ekiraga nti tebamwesiga? Obuteesiga kitegeeza ki wano? Lack of faith. Tebalina kukkiriza. Baakiraga batya? Ki kye baakola ekiraga nti Mukama tebamukkiririzaamu? Bo bennyini abateeko ate obutamukkirizamu buno ne bamuggyako ekitiibwa kye yali ayagala okulaga. Buteesa Musa ne Alooni baava ku nkola Katonda gye yali abalagidde. Yali kiki? Enkola yali kiki? Kuŋŋaanya abantu. Otyo okwate omuggo olagire olusozi olwazi luveemu amazzi nga balaba. Bonna bakola ki? Ye n'alukuba. Lwaki? Kubanga Katonda kyagenda okubavunaana. Lack of faith. Temwanzikiririza mu Musa mulowooza yakuba lwaki? Anti Musumba twasose ne tulaba eri nti olwazi olwo Katonda yamuwa omuggo eri gye twala emyaka 4 emabega. Yakuba lukuba amazzi ne gakola ki? Ne gavaamu. Naye ate kuluna ngamba kulugamba. Kinaakola. Lulina lukuba amazzi ne gavaamu nakirabako ate kuluna ngamba bugambi nze kandukube. Teyeerabidde. Ayinza okuba nga Mukama yeerabidde. Ayinza okuba Mukama yeerabidde. Kankolenga luli. Lack of faith. Ate ye yaŋŋambye nti kwata omuggo. Ate bwe nkwata omuggo guno nkuba bukubi. Ate jjukira nti omuggo guno guzze gukola bingi. Olumu yagusuula mu maaso ga Falaawo ne gufuukamu emisota. Omuggo guno gwe guzze gwagenza atambula nagwo okukola ebyaki. Kaakati amaanyi amagezi gonna gali mu muggo muno. Obwesige bwe Musa yabussa mu muki? Mu muggo. N'alema okubussa mwani? Mu Katonda yamulagira. Abatuwuliriza ekyo mukitegedde. Bwe tuba tuweereza Katonda
tulina okugendereza up to the minutest details. Naye tulina enkola egamba nti ab'omuliro yabagamba nti omuliro ogugenda ku kyoto mugujjanga ku ttabaaza entukuvu. Naye omuliro wena weguva kati oguleeta negwaka kanti mu mbeera ezaffe eza bulijjo nagujje ku gundi wali tebaavaawo omuliro wano wali Musa yalaba ekigaali kitagali sanduuko egenda kugwa. Teri afuddeyo yali okumpi si Muleevi naye n'agamba nti kankitereze kasita kutereza butereze teyavaawo. Sawulo ente Mukama yayagala saddaaka era bwe tunava mu lutalo tujja kuddayo tugira kakati kati lwaki sibitwala zino ate nga zinyirira abasajja beno balunde era ono olwatuuka nabbi n'akamutema kyokuŋŋonga za saddaaka za Mukama. Be careful, tubeere careful, tetuleta nnyo olugezigezi ku Katonda luvaamu obuzibu. Musa teyalaga kukiza. Kati wetubuulize ekibuuzo ekisembayo ku mmande tutuweewo. Ekibuuzo kigamba nti Katonda bw'agamba nti temuwampa kitiibwa. Kitiibwa ki Katonda kye yandifunye senga baakola kye yali alagidde mu bantu bano mu maaso g'abantu bakuŋŋaanyiza? Kitiibwa ki kye baamufiiriza okulaga abantu bano senga baakola kye yali abalagidde? Ekyokulugamba ese bumukadde ekitiibwa kye baafiiriza Mukama. Abantu bano singa tuzzeeyo emabega ne tubatunuulira badde beemulugunya olw'amazzi. Bakoze bingi bulijjo. Musa okusooka yabajjiranga amazzi g'akozesezza muggo. Leero Musa singa yagamba n'agamba nti Mukama agambye olwazi luno lubaviiremu amazzi ge munywa era n'alulagira vaamu amazzi ne tutandika okulukuta amazzi, balina ekifaananyi ekirala kye bandifunye kwani ku Katonda. Era n'okutya okw'amaanyi ne bye boogedde byonna byandibakalidde ku maki sinakirina okutuula ne batuula natandika okusaba n'okugamba Katonda waffe tusaasire siffe. Naye eno embeera ey'okukuba ku lwazi baali bagimanyidde era baali balagira Musa bamutadde ku nninga agenda addemu akuba olwazi luveemu amazzi ennyonta gwe gutaliiwo gwe guli. Ate nga manya nti Mukama kano yakakoze nga kake akerekeddeyo amazzi luli gabadde gabagoberera batambula naki nago kano n'akakola ne gababulamu. Plani ya Mukama asobolo plani ye asobola okubakomyawo gyakola ki nebino naffe bitukwata ekyokusatu. Lezo ni kyeyokusatu gye tujjamu eyokuba olwazi gye tumanyiiko. Olwazi luno yali ani? Kristo. Okuba olwazi kaali kabonero kaaki? Tajja kufa omulundi gumu ku musaalaba. Yafa ku kibi, yafa omulundi gumu. Kyokka gwe okuba ebiri. Kakati esatu. Saddaaka amakulu ga saddaaka gonna nga bwe tujja ogasomako mu kitabo kya Bebulaniya gaba gafudde gonna Musa n'agayiwayo. Ate nga Katonda talina kyaleeta nga tekirina significance, tekirina importance, kirina obukulu bwakyo. Musumba kanneeyongera ate nange okutegeera n'okunnyonnyoka ekitegeeza kati byonna baali bakulagiranga bulagizi kusaba busabi ne bibaawo okuva ku mulundi guli ogwasooka yakuba. Ekitegeeza nti Katonda kyabalagira ekituukira ku ssaawa eyo kyekyo. Musa obutakikkiriza bulungi tikinaakola nakuba lukubi lwakisiruddamu n'embeera mwali ey'obusungu neerowooleza Katonda nyini program nemwenoonera strategies zonna. Naye Dennis nga bwe yagambye naye ekyewuunyisa kiri eki ti Mukama Katonda yalina obuyinza bwonna
okusiba amazzi gano negatava kituufu amala okubasomesa lesson naye okugasumulula bandi beyakwatirwa ekisa kuwanjaga kw'abantu ne bamusola bonna ne Musa yamukwatiriza bagaba butajja bali mu kupyawo embooko awo yandibadde tavaawo ez'okumutta obusi otukuŋŋaanya otya mulabye Musa bwe yafuluka nebalukuba kati temukyava kantu tudde Misiri Mukama Katonda n'asaasira Musa n'asaasira abekayanye Katonda waffe Katonda wannabaki wakwagala kakati wembuuliza ajjudde ekisa bamuganye okugenda n'Alooni tajja kugenda Miriyamu ye yeefiira dda Miriyamu yakeefiirira yafiira awo bamuziise ekibuuzo kiri Musa teyeenenya kibi kino Musa yeenenya teyatusuubiza nti bwe tunenenyanga ne twatulajja anaatusonyiwanga kubanga ye mwesigwa atusonyiwa ono teyamusonyiwa yamusonyiwa yayingira yali yabasuubiza yamusonyiwa anti Katonda kyayogedde tekiddwamu ekyandibadde okusonyiwa okujjuvu kujjulula kwe kugamba nti gwe kwe kujjulula kubanga agambye temumpeesezza kiki kitiibwa nawe temugenda kuyingiza kibiina kino Musa bw'asaba okusonyibwa kiki ekirala kye yasabirako sonyiwa ntuukeyokko ebyokutuuka byasaba nnyo ekyokutuukayokko kyajja lwakusatu kubanga yakisaba emirundi esatu naye olwasooka yamugamba nsonyiwa amutaagenda olwokusatu namugamba nti afazaali sonyiwa ntuukeyokko lwaki okwo kwali kusonyiwa tekyali kwali kusonyiwa kibonezo tekyali kikambweko kwali kusonyiwa ekibonezo kyali kikambwe sonyiwa okutantaguludde mu migwa anti kaakati embeera y'ekibi kyokoze Katonda akisonyiwa naye enkovu yakyo esigalawo mumpeekeze byokulabirako be balwadde ba siriimu siriimu ogenda n'omwenoonyeza yonna gy'omwenoonyereza mu kibi naye bw'okomawo ne weenenya mu maaso ga Katonda akusonyiwa naye ajja kutta siriimu osigalako akufenkenya ekyo kyekimu ku byokisewo ekyakubiri kye tulaba mu Bayibuli kyekya Samusooni yeegayirira naye Mukama n'amusonyiwa naye ng'amaaso tegakola ki tegaliimu tegasobola kudda yandisobodde okugazzaamu Dawudi yasiibira ennaku mmeka yasiiba ewiiki nnamba ng'asiibira ki asiibira mwana we aleme okufa bamusonyiwa Mukama n'asonyiwa ekibi kye naye omwana n'amugamba tajja kulama era teyalama kiki Katonda kyagenderera mu kutuyisa bw'atyo ate nga nze ebivudde mu kibi muno binkola bubi Katonda mwenkanya nze nabyekolera nze nesuula mu matigga nze nesuula mu maggwa Mukama Katonda ansonyiwe onsonyiye taata onsonyiye kati no taata tagguluzaako naye Katonda ali justi mwenkanya bw'ayogera kyayogedde akituukiriza afuniramu wa mu kutuukiriza ekyo mu kukusonyiwa natakugjaako biva mu kibi ekyo afuniramu wa abalala basigala balabirako kyakulabirako wano nno musumba najjewo nze n'ekyokuyiga ekirala Musa yali mu mbeera ey'okumanya ekituufu ekyokukola era ne kyeyakola kyekyaleetawo n'okumunenya naye ffe tosooka kuguvaawo awo kyotegeeza nti Musa yalina byamanyi yali kulevundala nnyo ogigeraganya n'abantu abalala nolwekyo olinganga ekyandiikibwa kiri ekigamba nti yaweebwa ebingi alibuzibwa bingi si kyekyo kituufu omuntu alisalirwa okusinziira ku knowledge ne experience ne relationship nebyo byebyo byafunye byategedde Bassekabaka ekyokubiri ekyolubereberye sura 11 kyoluberebere 11
19. Olw'omwenda agamba Mukama n'asunguwalira Solomoni kubanga Solomoni oyo ye yajja ku Mukama Katonda wa Isirayiri eyamulabikira emirundi ebiri. Yejja kubanga Solomoni oyo yejja ku Mukama Katonda wa Isirayiri eyamulabikira emirundi ebiri. Sulemani alina ekyenjawulo ekitali ku balala. Mukama Katonda yamulabikira omulundi gumu. Ekyo kyokka kyokka kimala okuwa Sulemani enkizo ku bantu abalala nga afukamidde okusaba. Abalala tudawutingira oba gyali yaba mu bukakafu lwaki yalabako ne gutamumala. Bw'amala okuzimba yeekaalu ng'agimaliriza, bw'amala okusaba n'amulabikira omulundi gw'okumeka ogwokubiri. Enjawulo wakati wa Sulemani nange Kakembo y'amaanyi. Nze bwe nfukamira okusaba njagala okukuŋŋaanya ekifaananyi kya Katonda gwe nsaba mulabeko. Tekijja laba mukadde wa nnaku nnyingi mu Danieri malaga ku busisiga bufaananyi mulaba ng'atudde ku ntebe empanvu. Era ebifaananyi ebijaze zino firimu za Yesu nga tetulaba nakani ng'olaba. Naye Sulemani alina ekifaananyi yamulabako. Talina doubt, talina kubuusabuusa, maanyi gagamanyi. Eyaweebwa ebingi alibuuzibwa bingi. Musa yaweebwa bingi yatambulanga naye face to face n'ekigambo okutuusa lwe yakyogera Katonda yennyini n'agamba nti oba nga wanaabanga wannabbi nja kwogeranga naye mukwolese, naye eri omuddu wange Musa n'ayogeranga naye kamwa ku kamwa. N'ekyo Musa bw'awugulala aba awuguladde nnyo. Nabadde malayo bwe nti kijja eri ffe abakristaayo Abadventist tutegedde amazima bwe twewugulaza ate kyaffe kiba kyanjawulo. Terisaddaaka ndala kiba kyanjawulomu. Era ssebo obunabbi bwo bugamba ekibonerezo bali bwe balifuna kye balifuna ekyo kikubisibwamu egi anti owulira ebiri. Tugenze ku kyamateeka 34 fa ku Musa olusooka 34 olunyiriri olusooka otusekula okuta. Awo Musa n'ava mu nsenyi eza Mowaabu n'ayambuka ku lusozi Nebo entikko ya Pisuga olwolekera Yeriko. Mukama n'amulaga ensi eyo yonna ey'e Giliyadi okutuuka e Ddaani n'ekitundu kyonna ekya Nafutaali n'ensi ya Efulayimu ne Manase n'ensi yonna eya Yuda okutuuka ebugwanjuba ku nnyanja eya wakati n'ebukiikaddyo n'olusenyi olw'ekiwonvu ekya Yeriko, ekibuga ky'ensansa okutuuka e Zoweri. Mukama n'agamba Musa nti eyo y'ensi gye nayalayirira Aburahamu, Isaaka ne Yakobo nga ŋŋamba nti ndigiwa ezzadde lyabwe. Ngikulengezezza bulengeza naye tojja kusomoka kugendayo. Kakati ng'amala okwogera ebyo nolwo ebintu bibiri byetwagala okonsideringa. Musa osanga yamuwaayo ekiiko etunula mu bulamu bwe. Musa n'atunulatunula n'addayo emabega gye yava. Musa atamanyi Mukama kyagenda mumukolera. Oluvannyuma lw'emyaka 12 ntuuse ku kino.
conclusion erieta mu mutima gwe nakolera bwere tawani ya bwerere nafiirwa ekifo ky'emisiri olaba gwe obisoma busomi n'owulira muli biriddemu awo. Number 1. Number 2 gye tulina considering atuuse kusozi mukama amulaga byaki ekisookera ddala mu byonna mukama n'amulaga ate okumulaga kwe yamulaze mu lesson baakigaziyiza nti ebifo ebimentioning bwano tosobola kubiraba nga oli ku lusozi Nebo bifo nga Dan Beersheba biri opposites ekimu kiri mu north ekimu kiri mu south ebyo byonna Nafutaali okutuusa ku nyanja mama ng'oli kasozi kamu kwolengerera ebyo byonna kirabika lesson yagambye nti abimulaga mu ngeri ekyamagero n'abireeta nga bwe balifaanana nga bamaze okukola ki. Question is why? Ndabawo okwagala kunnyonnyole tukulabe. Katonda yali ayagala Musa naye ng'ate Musa yamusobeza. Ngenza okukyongerako okimazeeyo kale kankireka alinganga amugamba nti I'm still here with you tukyali ffenna kubanga Musa teyeebuuza tukyali ffenna bamugamba mutya basa nze ndabawo ekisa kya Katonda yagambye kwagala gwolaba kisa nti amukwatirwa ekisa byatunuulira biri bimwongere bikyuse obulamu bwe okwongera okutunuulira ye ono nti ye byonna muki mu byonna era afukamire yenenye ensonga endala nti abimulaga okumukakasa nti yadde wakoze ensobi naye nze nina okutuukiriza endagaano gyenakola ne Ibulayimu eyokuleeta abaana ba Isirayiri okubawa ekifo kino. Nga kati kanange mumpadde omukisa okuleeta ekibuuzo. Abalamuzi batera okubuuza asaliddwa omusango. Toyina kyoyogerayo. Do you have something to say? Senga gwe Musa kiki wali yagadde okubuuza Mukama nga amaze okwogera kwatinaga naye gwe tojja kulinnayo. Kiki wali yagadde okubuuza Mukama nze nkibuuze nze nakitegese dda nkirina wano simanyi oba nakituufu okumubuuza. Kiki Musa yandiyogaddeyo kaki okwenenya tekukyamugasa yakenenya emirundi 10 okusaba obutafa tekikyamugasa kubanga bamugamba nandi mubuuzizza naye Mukama Katonda wange kati nze essuubi kiri lye nnina mu kifo ekyo teri kubanga tojja kugenda naye olabiyeko nze kinalibuuza ki kino mpabule nani mugambye nti sebo osobola otya how you be nakiwandiisemu otyo ogambye nti ogenda ensi gyewasuubiza era gyogenda okuwa abantu bogenda okuwa ensi eno ba rebels bajeemu era emu ku nsonga lwaki basobodde n'okutuuka wano benafukamya nenkusaba ku lwabo wampuliriza lwali ogenda obbazikiriza bonna nobasonyiwa bogenda okuwa ensi eno naye nze taata muganyulwa ki gwe nnina mugabo ali mujeemu otya bano nze ate ali mujeemu nenkusobyayo kamukokka anti akugambye nti ebibi byonna byenkana kamukokka nati ne bali balina ebibi bakola nyana naye bisa taata bogenda okuwa okugyako abasajja babiri okka
abagenda okutuuka mu bunanga ne muno naye mukama katonda wange siganye nasobya siganye nagira naye owootya abalinze n'otompa n'otontwala ngaddayo waggulu waliwo ebigambo ebitabuuzika ng'asooka akulekaawo ngaddayo waggulu nze nkikakasa nti waliwo ebigambo byotoyinza kukola ki ebitali seefu kubuuza mukama nga kiki kimu ku byo ng'ekyo kyekimu ku byo naye nga mu mutima gwa Musa kyalimu kiteekwa okuba nga kyalimu kubanga olwaleero ffe tulina ensi ensuubize kituufu gye tusuubira eggulu erijja n'eki ensi empya singa obadde ne Katonda nagaa nti eggulu liiryo ndikulengeza nabyo bijja okubeera mu ggulu ebyo nga bw'obikola ki nga bw'obiraba naye gwe togendayo nakibi kyonkoze kiki ekirala ddala kyoba ogenda okubuuza Katonda nzira mubuzi nga Kezekiya bwe yaddamu nti gwe Katonda gw'omanyi kyekyokka era Musa fe olwaleero tutunuulira Musa nga tumutunuulira mu nsi gye baali bamusuubiza naye ng'ate ffe tusuubirayo n'ensi endala Katonda gy'akola ki gy'ategese ate gye yali tasuubiza Musa era Musa bye yali takola ki tamanyi nti waliyo ate omukisa omuki omulala kati omukisa gwe gwonna gwali gutunuulidde ensi eki eri ensuubize akati soma oli olw'omukaaga n'olw'omusango 2:34 Mukama n'amuziika mu kiwonvu mu nsi eya Mowabu okwolekera ekibuga olw'okutaano. Awo Musa omuweereza wa Mukama n'afiira eyo mu nsi eya Mowabu nga Mukama bwe yagamba. Mukama n'amuziika mu kiwonvu mu nsi eya Mowabu okwolekera ekibuga Beti Pewori. Naye leero tewali amanyi kifo kyennyini we yaziikibwa. Musa we yafiira yawezezza emyaka 12 kyokka yali akyalaba bulungi era ng'akyali w'amaanyi. Abayisirayiri ne bakaaba amaziga olwa Musa okumala ennaku 30 nga bali mu nsenyi za Mowabu olw'ekisenyi olwo ekiseera werekerera aho ekibuzo kikino myaka 12 eriiso nga likyalaba amaanyi nga gakyalimu ng'ag'omuvubuka olwo yafaaki Mukama yamuwummuza Mukama yamutta yamuwummuza Mukama yamuwummuza lwaki mushe yamuwummuza atya okuyita mu kufa yamutta okufa yafa bulwadde fetitufa yalwala fetitufa bulwadde fetuwummula buki ne twebaka era tukkiriza ssebo nti Katonda yawummuza Musa bamala okwenenya eriyo ebigambo bitutya okuteeka ku Katonda naye nga wano wazibu amaze okumulaga saawa etiikinze kapa Musa si mulwadde si munafu ali mu kumulaga nga akalimi we katambula akalaba bwe katambula kamala Musa yafaaki ekyali ekiseera kye ekyokufa kale mubutanye nga bwe mwagala Musa yawummula Katonda n'asalawo n'amuwummuza bwe tugamba nti Musa Mukama n'amutta mukaddolo Luganda olwawulamu ebigambo yawummula yafa kiri nti yalekerawo okussa omukka gw'oku nsi yafa ekiragiro kya Mukama bwe kyakola bwe kyali n'olwekyo kuteesa ye kyava agambira ddala nti Mukama yamukola ki yamutta yamwettira n'amweziikira olira Musa n'afa Mukama n'amweziikira kaakati lesoni yanyonyodde ku peegi 315 abe na lesoni zinenene bazzeyo mu Lwebbulaniya ne batinkula Olwebbulaniya naye kanyumye nga kirabika
No one knows the grave to this what? Ntana ya Musa tewali agimanyi. Ntana ya Musa tewali agimanyi. Kyokka ebirala byonna ebyaliyo nga tetufe tetuliyo bimanyiddwa. N'endala tekoze eki? Temanyikiddwa. Namba emu. Namba bbiri nti ng'ekigambo kya Mukama bwe kikola ki? Kyalagira. Bwe bagenda okutinkuula ekigambo kya Mukama mu Lwebbulaniya, ekigambo kye bajjamu kiri RP, simanya RP. On the mouth of the Lord. Mumwa gwa Mukama. Ekigambo nga kifaananako ne Katonda kye yakola nga ateeka obulamu mu muntu mu Adamu. Mukama n'ateeka omumwa gwe omumwa gwa Adamu n'amufuuwamu omukka omulamu. Omuntu n'afuuka omukka. Abasoma bino bali naddala Abebbulaniya babitegeera nnyo. Era ano baleese Midrash of Moses eyawandiikibwa omusajja Rabbi eyagamba nti Katonda osanga mu kuzuukiza Musa osanga bizibu ndoza tuleme kubireeguula nnyo nti yamufuuwamu omukka n'amulamusa kituufu yamufuuwamu omukka omulamu. Kakati tuddayo okuwuliza esitole tennaggwa eya Musa afudde. Oba Musa yatwala bbanga ki oba bbanga ki, does it matter to him? Lwaki? Kubanga yali afudde. Wafanga biwedde. Mubanga ofudde kiba. Tusomere Makko 9 olusobola okutuusa ku Lwokuna. Makko 9 olusobola okutuusa ku Lwokuna. Awo Yesu n'ayongera okubagamba nti mazima mbagamba nti abamu ku bantu abali wano balifa bamaze okulaba ng'obwakabaka bwa Katonda buzze n'amaanyi. Ennaku 6 bwe zaayitawo Yesu n'atwala Peetero ne Yakobo ne Yowaane bonna n'abakulembera ne balinnya ku lusozi oluwanvu. Awo endabika nefuuka nga balaba. Endabika ye nefuuka nga balaba. Ebyambalo bye ne bimasamasa ne bitukula nnyo nga tewali mwozi n'omu ku nsi eyandisobodde okubitukuza okwenkana. Olwo ne balaba Eriya ne Musa nga boogera ne Yesu. Peetero n'agamba Yesu nti, Mukama waffe, kirungi okubanga tuli wano. Leka tuzimbewo ensiisira 3. Emu yiyo, ey'okubiri ya Musa, n'ey'okusatu ye Eriya. Peetero yagamba bw'atyo ng'ebyokwogera bimubuze, kubanga ye ne banne baali batidde nnyo. Musa yatuuse ddi wano? Ate nga mu Yokaana 5 agamba nti ndibazuukiriza abakkiriza ku lunaku luli. Ndibazuukiza ku lunaku luli. Kakati Musa akola ki wano? Nga olunaku luli terunatuuka. Ekya Eriya tukitegeera. Yagenda mulamu. Ekyenoka tukitegeera. Ono wanaku bwe yatuuse ddi wano? Mukama nti Bayibuli egambye nti n'amweziikira. Ate eri mu Yuda n'atulaga. Tusomereyo mu Yuda. Yuda essula 1:9. Songa Mikayiri Saba Malayika Bweyayomba ne Setaani nga bakayanira omubiri gwa Musa. Teyaguma kumugamba bigambo bivuma nga amusalira omusango, wabula yagamba nti Katonda akunenye. Awolo obuleso 2-3 tubukube tubuweeko. Namba 1 Katonda bali nani ku lusozi? Musa gye yafiira. Yali ne Musa we. Musa n'afa. Nene ka Setaani kaali wali ebbali.
ani aleeta amawulire gano nti Musa afudde namweziikira namugira ani yagawandiika manyi abatuwuliriza bajja kibuuza nakati ani yakiwandiika Dennis ddamu tulabe omwoyo Katonda yabibikkulira omuddu we Yoswa n'amaliriza ekitabo ky'amateeka olwokubiri nokubadde teyaliyo Katonda abikkula badde nyongerako kubanga tulaba era nti Katonda abikkula nti ne Musa eyawandiika ekitabo ky'obutonze be ekyolubereberye teyaliyo naye Katonda yamubikkulira n'awandiika ebyaki ebyaliyo. Ako tukavuddeko abatuwuliriza tugenda kuggulawo bibuuzo ako temukaleeta kawedde era kirabika kyekiraga nti n'entaana ye temanyikiddwa kubanga teyagimubikkulira ekitegeeza nti osanga ono olwafa namweziikira waliwo ensonga endala waliwo abatugamba nti omuntu waafa mwoyo gugenda mu ggulu negugenda gutendereza abeesiimye olina abeera mu kwesiima nti guno omubiri kinaakani kyereere Musomba ogambye waliwo abagamba ekibuuzo kigamba kakati Katonda akayanira gwaki ne Musa omubiri ng'omwoyo Setaani ng'omwoyo ogw'amakulu yagwagenda dda lwaki base Bayibuli eyigiriza bulungi ti omuntu bw'afa afiira dda era ekikola omuntu gwe mukka Katonda gwe yamukola ki gwe yamufuuwamu kakati omuntu bw'abanga afudde afiira ddala Setaani okukaayanira Musa takaayanira birala akaayanira Katonda kumuzuukisa nga amubalira obutuukirivu ako twagala kukasembyayo naye ke tuliko keekano oba omubiri tegulina mugaso tegulina fayida Katonda kiki ekimusindisa malayika Mikayiri okujja okukayanira omubiri gwa Musa oba omulambo gwa Musa oba omubiri gwa Musa ng'ate omwoyo nga bwe batugamba abamu gwagenze mu ggulu guli eri mu kwesiima sebo nze kyenyweza era bwe badda ku lusozi nga Zeneriya badda mu mwoyo mu mubiri oba baali mu mubiri baali bategerekeka bulungi nga bategerekeka bulungi lwaki omubiri guno ekibuuzo kye tubuuza tekirina ansi okujjako okugamba nti omuntu omujjuvu aba n'omubiri gwe n'omwoyo guno tegubeera eri ne gwetengerera n'omwoyo gw'oyogerako toyinza okuba nga togutegeera kuki gwate Katonda lwaki ajja okukaayana tegeeza nti omuntu bw'agenda mu ntaana agenda mujjuvu ntaana n'abeereeyo akokusatu kasanyusa kagamba nti Setaani yalajanako naye yawangulwa esebo wa walala Setaani we yalajanako ng'alajanira abantu ne bamuwangula Setaani wa walala weeri esimbye ku Mukama n'awangula Setaani tawangulanga nga Setaani yawangula ne ku Yobu bamuwangula ne ku Yesu Kristo ku lusozi nako yawangulwa ne mu kubikkulirwa Musumba ensonga ki kyava wangulwa ennyo bw'atyo kubanga talina maanyi gwe yasimbako tamusobola 27 Mukama yeebale abo aleluya amiina Mukama yeebale Michael kasita abiyingiramu musanvu naye bw'omugerageranya naffe abanafu sebo naffe ku lwa Mukama Mukama atuwangulira era talina maanyi ku ffe tusobola okuboggola kasita ogamba nti Yesu Kristo Omunazaalesi Mikayiri kasita abeerawo ng'owangudde aganti olwo ne wabaawo olutalo mu ggulu Mikayiri ne bamalayika be ne balwanyisa ogusota nagwo ne gubalwanyisa ne bamalayika baagwo naye ogusota
ne guwangulwa. Ogwo ne bamalayika baago ne batakkirizibwa kwongera kusigala mu ggulu. Ogusoto ogwo ogunene gwe musoto ogwedda oguyitibwa omubi era Setaani alimbalimba ensi zonna ne gusuulibwa ku nsi awamu ne bamalayika baago. Kakati Setaani kiki yali avunaana mu nkaya namulowooza Setaani kiki yali argument ye mu kooti yali argument ki nti yakuba kulwaza emirundi ebi. Katonda alidde enguzi. Ono yasobya alidde enguzi ono mujeemu ekimuvunaana nange kyewanvunaana kubanga wali yagamba tuyinza okubajja nga yagala kutwala kifo kyo nange nali njagala kutwala kifo kyo nongoba mu ggulu ye ng'ono omusembeze olidde enguzi. Setaani mutuufu mu byavunaana Musa alina butuufu bwe obutuufu obw'ekibi alina obujulizi alina obujulizi abulina naye obujulizi bw'alina Musa yeenenya ye ate kyataakola byotali kyogerwa nti Setaani yagaana okukola ki okwenenya ate era ne kirabikira ne ku nsi kuno kubanga yasuulibwa ku nsi. Njala omanyi obudde tumaze Yesu alina buyinza ki? Yesu alina buyinza ki obusonyiwa abeenenya n'abatwala mu ggulu? Okubasonyiwa okwo kuli liigo ng'ate batte mu Misiri. Omuntu asse mu Misiri nga gwe wayisa etteeka nti empeera y'ekibi kufa abali gulyako tebalirema kufa. Kakati olinamu abaana n'ebyana? Nedda. Talinaamu baana na byana naye ekigambo kiri kimu nti Katonda bwe tukwata ebiragiro bye bwe tukuuma empisa ze zaakwagala kituufu. Kati waabanga ye waakwagala ne tutegeera wa gye tugudde ne tuvaayo ne tujja mu maaso ge ne tumusaba yaatusaasira nga bwe tuli. Naye bwe tugaana tusigalirayo gye tukola ki gye tuli. Nsoma n'ekirala Katonda kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu we bateesa okukola omuntu ne bateekawo nti naye bw'anaatujeemera tunaakola tutya. Yesu Kristo n'agamba nja kugenda nkole ki? Njagenda nsasula ebbanja. Kati ekyo Setaani kyatamanyi nti Katonda agenda ajja kufiirira Musa. Kakati Musa bamutwalira mu ggulu Yesu ebbanja yali sasudde. Yali tannabadde sasula. Ebbanja yali sasule saddaaka yali amaze okuva ku musaalaba. Yali tannaba musumba. Njagala okuleetayo kano. Setaani kitonde ku bamalayika. Musa kitonde ng'omuntu. Ne wabeerayo n'Abayisirayiri. Newankubadde Musa tatuse ku grade ya Setaani ng'akyali mu ggulu. Ye yasobola okwenenyezaani Katonda. Kyova olaba nti ne Katonda Musa teyanenyezebwa ng'Abayisirayiri bwe bakola ki? Bwe baanenyezebwa. Kubanga yali ayina grade mwamukoze eki? Mwamutuusizza. Yali mukulembeze. Tulokolebwa lwa kisa. Sebo njaganze kansooke nziremu kino ekyamusumba. Twenenya ne tulokolwa lwa kisa. Ekisa kyekiruwa? Katonda kyalina gye tuli. Singa abadde talina kisa gye tuli tetwandisonyiyiddwa. Kaka nze Setaani tolina kisa gye ndi ne bamalayika. Tonenenya. Setaani bwenenya sonyi. Tutawanya bwerero budde tuwuma. Musumba badde abuuzizza nti ebbanja Musa okumutwala mu ggulu yali sasule. Sebo kino kyekireeta Musa ne Eriya ku lusozi olw'okufuusibwa nga bitabuse. Ati byali tebitabuse naye batunuulira ebigenda okuddako era Mukama waffe singa yalemererwa Musa Eriya n'Enoka newankubadde ye teyalabikirawo. Kitegeerekeka eggulu baali
byalifuuse maani yane bali ku probation mukulu n'olwekyo baali bateekwa okujja bazzeemu amaanyi mukwano gwabwe kiregerekeka kakati ono yabatwala beeriya baenoka bamusa yabatwala nga tanatuukiriza sadaka tanagiwaayo yalina bukakafu kinti ajja kuyita mutaagwe ono kyayogeddeko bakikola mu pulaani naye alina bukakafu kinti bijja kuyitamu bulungi obukakafu bw'alina ye ekitonde ekireeta ekibi ye yakitonda naye essaawa bwetuuka nga yalaja si katono bigaane anti ekikompe kinzigyeko eriya Musumba ebyo tebyajja kati tetubiwa nnyo mukisa theology tuli mu theology titwebaza Katonda olwa pulaani ze amiina njagala nga tetunagenda mu bibuuzo tubuuzeeyo ekibuuzo ekikulu gurupu ziri bbiri ku lusozi kuliko gurupu ya Musa Eliya abo abalisangibwa nga baafa mu Kristo kuliko ne gurupu ya Eliya abalisangibwa nga balamu nga bwe tusoma mu Basesalonika ekyolwerera essuula 4:13 tuli kifuusibwanga kute kikowe naye ekibuuzo kiikino Musa azuukidde agenze mu ggulu press conference eri anxious etudde baagala Musa abawe his ayogereyo ku bigambo yogerayo ku bigambo ebinyonyola embeerayo wali kuki embeera ogisanga otya musuubira Musa ripooti kijayinza okuwa bwefaanana buli muntu ampeeyo akantu experience y'empanvu tetuyinza gimalayo ya myaka 10 okuva gye yava ayinza okuluva ku ntono naye jakubaalayo kannamawulire akagala okumanya naddala kano akaseera akasembayo kano awo byali bitya naye buli muntu ampeeyo Musa kyemusuubira nti kyeyawanga testimony nze ndowooza testimony yo yalibadde ku Katonda nti Katonda wakwagala nze ndowooza nti Musa atunuulira Katonda n'amwogerako ng'ow'ekisa kubanga nze nali wakufa nali wakuzikirira saamuwa kitiibwa naye n'ayimirirawo ku lwange nze ndowooza Musa awo atandika okulaajana ng'era yeeyongera okwebaza Mukama Katonda n'okulwanirira banne kuba ategedde gy'avudde. nze nange ngattako kano nti Musa yandiga naye Katonda wa surprise yandika nebyewunyo nenfa nga ndi hopeless natunula mu bintu byonna byenkoledde byembonyebonye nabyo nenfiira ng'amanyi nti antegekedde kino natanyega nako natantemya nako awo kakati bw'ozuula kakati Musa awo simba wakati awo katukubuuza awo akati bw'ozuula nga kino kye yali akutegekedde omulowoozaako ki ko Musa siina na bigambo nze ye Katonda ayagaliza embeera mwoli ogyagala ekusanyusa nnyo emusanyusa nnyo ayishua embeera gyalimu awo emusanyusa naye challenge weebeera nti atunulako eno wansi gyatulese eno ng'alaba tukola ebintu ebyo ebyekyejo n'anakuwala n'agamba ekyo kyekiremye Sebadduka ng'abeera awo mukwera n'agamba kino kimulemye banaye naye mwagala atuukeko eno gyendi
kati embeera gyalimu gyabeera nga disadvantage gyalina bw'afuna akakiso okutunula n'alaba abaisirayiri Yesu ng'agalaja n'akaabira ku Yerusaalemi ng'abagamba nti ninganga enkoko yagala kubakuŋŋaanya obwana bwawe ne mugaana emirundi emeka n'abalaba nga bayimiridde mu lujja lwa Piraato omusajja mwe mukolo nti mukomerere aziza waki nti omusaayi gwe gubeere kuffe ne ku baana baffe. Musa ababyogera tebabitegeera babiraba disadvantage gyaliko bw'aba alaba ebyo n'alaba watawanya kuteesa alaba akantu akamutawanya nyabula senga n'agize bw'ati senga akutte lino senga zeno n'awona wankonerako okuyinza abalina naye lesoni yaffe egwegamba testimony ya Musa ng'amaze okuyitamu talina kirala kyonna kyayinza kwogerako okujjako obulungi n'okusaasira kwa Katonda. Weewaawo ebbanja lyali terinasasulwa ate Musa ne bamutwala naye nga pulaani yakolebwa dda. Bwe tuba tukiddamu kino tetutunulira Musa yekka ekyandiikibwa kigamba nti bwe mugulyako temulirema kukola ki kufa. Adamu ne Kaawa bwe baagulyako baali baakufiirawo kaashi emirembe n'emirembe kituufu baali baakufiirawo obutafiirawo nti Katonda yali yakola dda pulaani Dennis gye yayogeddeko egamba nti abantu bano bwe bali jeema tuligenda kubakola tutya baleke baffe. Olukiiko mugulu ne lusalawo Yesu n'asalawo nti nedda ngenda kusasula ebbanja eribanjibwa abalinzikiririzaamu ne beenenya balitaasibwa. Naye ng'olunaku olwo terunatuuka enteekateeka y'obulokozi neeteekebwa mu nkola saddaaka ekitaasa Adamu ne Kaawa babasanga Mukama abasanga basibye biki ebikoola amalagala ag'emiti n'abakolera ebyambalo mu maliba gaaki g'endiga. Ndiga yafa baleme kufa. Endiga yali esonga ku Kristo Yesu. Yesu bwajja nga tanaba na kufa Yokaana bw'amulabako tanamubatiza n'amusabako nti oyo iki omwana gwandiga ajjawo ebibi byensi naye nga tanaba na kukola ki tanaba na kufa. Dennis kyawandiikibwa ki kye tumanyi ekinyonyola ensonga eyo obulungi? Alumi 3:25 okweyongera waggulu bakitusomere. Alumi 3:25 vana kwa 24 ekibuzo 24 lugamba ekibuzo no kyabuuza kikulu nnyo era kyekibuuzo kye kimwe kya kalyesuubula. Agambye Katonda olw'ekisa kye yabawa obutuukirivu bwabuwa kubanga baanunulibwa Yesu Kristo. Yesu oyo mu kufa kwe yateekebwawo okuba omutango ogw'ebibi ebyabamukkiriza. Bw'atyo Katonda n'alaga nga bw'ali omutuukirivu kubanga mu kugumiikiriza kwe ebibi ebyakolebwa ng'edda yabiisaako amaaso. Byebiruwa bibiri byaba Musa ebyaba Adamu ebyaba Musa Abrahamu ebyaba Ibrahimu bwe beenenya ebyaba Eliya ebyaba Enoka nti yabiisaako amaaso kuba tabirabye. Yali abirabye kubanga beenenyanga n'alyoka abiisaako amaaso naye nga n'ensonga agenda kugiwa mu maaso alyoke akakase mu kiseera kino nga bw'ali omutuukirivu era nga bw'awo obutuukirivu buli muntu akkiriza Yesu. Kakati mu luzungu kijja bulungi nnyo agamba he did this to demonstrate God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood to be received by faith
He did this to demonstrate his righteousness, because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished. Ebibi bya Musa, ebya Ibrahimu, omusaayi gw'endiga ze baawangayo tegwamalanga kusasula bbanja eryo, naye gwababeezangawo okutuusa Yesu lwanajja n'awaayo omusaayi gwe omulundi gutya. Ye theme ya lesson gye tugenda okuzzaako ey'Abaebbulaniya. He did it to demonstrate his righteousness. Katonda tagaba butuukirivu, tagaba bisonyiwo bya kikyupuli. Biri yabisonyiranga ku ndiga nene bisigalayo nga bikyabanja. Yesu bwajja birinda Yesu. Yesu bwajja bwafa nabiri ebyasigala byonna lwe bisasulwa. Ebyaba Musa endiga ezaafanga n'embuzi za bwabeeranga buweerero. Akola kyaki? Kubanga mutuukirivu tayinza kusonyiwa ng'ebbanja terisasuddwa. Ate nga mwenkanya tayinza kusonyiwa ng'etteeka terituukiridde. Kubanga empeera y'ekibi kufa. Kyava amaliriza ng'agamba at the present time, so that he can be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Akati ntwe ebife bye tutalina mukono ogumu mwenkanya tojja kugendayo ne bwokola kitajja kukikyusa. Kyokka omuntu y'omu akuuma etteeka ne lituukirira ku kanyukuta akasembayo, ate y'omu ate aba mukkiriza n'abasonyiwa. Lwaki? Kubanga ebbanja yelisasula mu mwana we. Asobola okuwa Musa ekisonyiwo ekituukiridde olw'omusaayi gw'omwana we. Y'ensonga lwaki Musa Eriya be bajja ku lusozi ng'essaawa etandise okutagala. Mukama waffe atandise okuzitoowererwa, si kulwanga kabuntu ayitamu. Omusajja n'amuwangula ku lusozi. Ba Petero baali mu birala nnyo bye baali balowooza, naye bali abasajja nga bazze kulaajana. Mukama waffe nyweza bali mu kusaba fa bwe bakugamba okutta kkiriza ofe. Okufaako ly'eddembe lyaffe. Ku lw'ababiri oba abasatu abaliyo wakiri naye waayo. Mukyala Lutaakome musiima nnyo, muyizi mulungi nnyo, era yanooga okwagala kwa Katonda. Mukyala Lutaakome, amiina. kubanga buli lwe mpulira ekibuuzo ekyekibaamu okwagala kwa Katonda. Balunabba yagambye nti Katonda ono atugumiikiriza n'embeera zaffe enzibu, naffe tuyiga okukola ki? Ekyaka kisubula saakitegedde. Kyekimu ku ekyo era kyekiddiddwamu. Okwoza akawempe nakyo saakitegedde. Samuwandiise lesson tugimaliriza tusome ekyawandiikibwa ekyokuzuukira kwaffe naffe. Okuzuukira kwaffe naffe ffenna soma ssebo. Yatuwadde mu Bebbulaniya. Nsome Bebbulaniya, nsome Bakolinso 15. Bakolinso ekisooka esswa 15 olunyiriri olw'13. olw'13 agamba bw'ati: kale obanga tewali kuzuukira ne Kristo teyazuukira, era obanga Kristo teyazuukira bye twabategeeza tebiriiko kye bigasa, era n'okukkiriza kwammwe tekugasa. Ate era
tubanga abayogera ebyobulimba ku Katonda kubanga twakakasa nti Katonda yazuukiza Kristo gw'ataazuukiza bwe kibanga ddala abafu tebazuukira kale obanga abafu tebazuukira ne Kristo teyazuukira obanga Kristo teyazuukira okukkiriza kwammwe tekuliiko kye kugasa era mukyali mu bibi byammwe era n'abo abaafa nga bakkiriza Kristo baazikirira obanga Kristo tumusuubiramu bya bulamu buno bwokka tuli baakusaasirwa okusinga abantu bonna naye kyamazima Kristo yazuukira amina ekyo kye kikakasa nti n'abo abaafa balizuukira Musa kuba ng'okufa bwe kwaleetebwa omuntu era n'okuzuukira kwaleetebwa muntu essuubi lyaffe liri mu kuzuukira kwa mukama waffe sabe kubanga bwekidda wano tugenda eno si yesembyeyo mwaka togugadde tudda 2022 abooluganda ne banyerazi munyiikire okufuna lesoni n'okuzigula n'okuzisoma asiika obulamu tassa mukono ebyokuyiga bye tuyiga bino bye bijja otunyweza n'otuteekateeka olw'olunaku olunaatera okutuuka era ssebo nga tumaliriza lesoni njagala kujjayo olunyiriri olw'okujjukira olwali mu lesoni eno olwasooka lwagamba nti atayagala tategeera Katonda kubanga Katonda kukola ki? Kwagala. N'olw'ensonga eyo nga tulindirira essuubi ery'omukisa lwaki aleeta okuzuukira atulaga essuubi ery'omukisa werikola ki? Weriri nga tulindirira essuubi ery'omukisa tuteekwa kwagala Katonda tusobole okuwangula. Katonda ow'ekisa Mukama w'emirembe tukwebaza olw'obulungi bwo n'ekisa kyo ebingi bw'otokoowa bulijjo okutuyigiriza n'okutumanyisa ebisaana oweebwe ekitiibwa ogulumizibwe. Taata tuyamba okweteekateeka olw'obulamu obugenda okujja, tuyamba okutegeera ekiseera kye tulimu, tuyamba okutambula nga tuli beesigwa bakakkamu bateefu beegendereza tusobole okusikira obulamu obw'emirembe n'emirembe. Tuyigirize Katonda waffe okubeera abaana bo okuyita ku Musa wamuyigiriza okuviira ddala mu buto okutuuka gye yatuuka naye ku nkomerero embeera ez'obubi ne zirabika naye era n'oyimirirawo ku lulwe naffe Katonda waffe yimirirawo ku lwaffe. Tuyamba okuteekateeka tusikire obulamu obutaggwaawo ekisa n'emirembe ebeere ku baddu bo n'abazaana bo okuva kati n'okutuusa ennaku zonna ku lw'erinnya eddungi ettukuvu eri omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Njagala okubeebaza mutukoze bulungi nnyo nyene ddala.